Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics UBOS, bannayuganda ebitundu 80 ku buli 100 bayimiriddewo ku bulimi, wabula nga ku bano ebitundu 9 ku buli 100 beesigamye ku nkuba. Kino kiviiriddeko abalimi bangi okukosebwa enkyukakyuka y'embeera y'obudde eviiriddeko ne sizoni okukyuka. Kino bangi bakiteeka ku bantu abasaanyaawo obutonde bw'ensi ng'okutema emiti, okuzimba mu ntobazi n'ebirala. Kati mu kaweefube w'okusalira ekizibu kino amagezi, ekitongole ky'obwannakyewa Kiwanu Acre Fund kitandise kaweefube w'okugabira abalimi emiti mu kaweefube w'okuzzaawo obutonde bw'ensi okwetooloola eggwanga lyonna. Abantu abasinga okutema emiti naye nga balina obusobozi n'obuyinza obukuuma gino emiti be balimi. So tuvuddeyo leero okulaba nti mu programu effe ya agroforestry tumanyi bano abalimi balina akataka katono tebasobola kulima miti mingi nga bali abagirimira amanda baki. Bano batandise na kusomesa abalimi emigaso egy'enjawulo egiri mu kusimba emiti n'obulabe obuli mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi. Tuyina mu social behavior change kukyusa obulowooza bw'abalimi ku valuinga gino emiti bagitunule ng'ekintu ky'obugagga mu maaso. Abangi bakyalaba emiti nga gukula bwe twagala ngutema wenjagalira embuzi esobola gulya naye tugezaako batuusa mindset okutunuulira omuti ng'ekintu ekirimu value nnyingi. Emiti egigabibwa gye gimu ku miti ginnansangwa egisobola okukuuma amazzi mu ttaka ssaako n'okuziyiza ebirime okukosebwa omusana. Gino emiti gyongera ebigimusa nutrients mu ttaka. Ettaka lyaffe eringi across Uganda liri depleted. So bano abalimi era tugenda nga tubayigiriza miti ki gy'osobola okulima oba n'oteeka mu nnimiro already gy'olina nga zisobola okuyamba okuzzaamu nutrients ezaggwamu. And of course ekirala zicontrollinga soil erosion. Ate emiti egirala gye tugaba nayo girimu some medicinal value abalimi baba bagimanyi. Akateeke ne One Acre Fund ekikoze bulungi nti ereese ebika by'emiti ebisobola obutonde bwe buyaayaanira nti birina ebikoola ebirungi bisobola okuzzaamu obugimusa mu ttaka okukola enkuba ereetebwa ebibira n'okuconservinga environment. Ng'oggyeko kino era kyakubayamba n'okutumbula ebyenfuna byabwe nga batunda ebimu ku bibala by'emiti egibaweereddwa. We are encouraging farmers to start growing trees. Beyond that, we want to diversify the income channels for farmers. If you grow trees or macadamia, in the future you will get timber. Abalimi abaganyuddwa mu nteekateeka eno batubuulidde okusoomoozebwa kwe babadde bayitamu olw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Yegikola enkuba n'emiti bw'oba tugirina obeera mu matigga olw'ensonga n'akasana kaffe emabegako ffe tukulidde oba oliawo nga akasana tekamala kutugaaka naye olw'okuba emiti gitemeddwa nnyo okubeera nga gikendedde akasana kifuna ekyeya oba oliawo mu bitundu bino. Tulinamu obwetaavu buyitirivu nnyo. Ekintu ekigenda okutukuumira amazzi mu ttaka ffe ne tubeera mu kyeya buli kadde. Kakati bwe tuba nga kigenda kukuuma amazzi nga tetulina busobozi kubeera nga gavumenti etusikira amazzi gabeere nga gajja gatuyambe mu kyeya. Kitegeeza kano kajjayamba mufuna mpola omunaku ow'omukyalo omuti gututaase. Kati balaze essuubi olw'enteekateeka eno nti yakubayamba okutumbula ebyobulimi mu kitundu kyabwe. Kubanga guno omugavu bamaze tusomesa nti omugavu guno guzzwa obuto ettaka. Gusobola okubeera nga gugumiza ne guyamba ebirime byaffe. Gwamagwa kati ate ku biseera eby'enkuba guwaatula mu birime ne gubeera nga gusobola okubita ne bibeera nga bikola ki bifuna okubeera nga ebirime birimu tebivunda. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.